أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو البقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاري سورة هود تولي ruku esembayo ruku eyekumi tandika ne aya 10:12. Aya 10:11 twalabye ebikwata ku hadati Musa alayhi salatu wassalam, ensitaano gye yalina n'abantu be. Twafunyeko ne background ekwata ku nsonga za Musa, Tawureti ne sharia musiwiye. Kati Allah mu aya 10:12 atugamba wa inna kulla lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Abo bonna abazze batotolwa buli omu ddala agenda kuweebwa omugabo gw'omujjuvu okusinziira ku bikolwa bye byeyakola. innahu era mazima ye Allah, wanuhu dhamiri edda eri Allah. innahu era ddala ye Allah bima ya'maluna khabir, bonna abantu bye bakola abimanyi bulungi. Tewali kikolwa kiri weeru wa kumanya kwa Mukama Katonda. Nolwekyo buli omu asasulwa empeera enzijuvu ku lwekyo kyeyakola. Aya 10:13 egambye fastakim kama umirta, beera mwesimbu nga bw'olagiddwa. Waman taaba maaka, era obeere bumu n'abo abeenenya nga bali bumu naawe. Wala tatghaw,
naye tusaana kusukka kigero. Innahu bima ta'maluna basir, kubanga ye Allah byonna bye mukola abiraba. Aya eno instruction eri abakkiriza nti eddiini ey'obusiraamu erimu al awamir wal ahkam, ebiragiro n'amateeka, nti kola kino tokola kiri, etteeka likulagidde okole bw'oti. Eyo y'eddiini ey'obusiraamu, era n'eddiini endala zonna bwe zityo bwe ziri. Si ddiini zokka wabula n'ebitongole byonna eby'obulamu, ebitongole mu bulamu bwe tulimu obwa bulijjo, era nabyo bibaako amateeka malambika obulungi. Best method ya success eri oyo yenna ayagala okubeera successful mu bulamu lirino Allah lyagambye, fastaqim kama umirta, nga bw'olagiddwa bw'otyo bw'oba okola, ate beera mwesimbu ku ekyo ky'okola. Obwesimbu bujja na full conviction nti naawe oli convinced, oli mumativu nti ekintu kyenzikiririzaamu ddala kituufu. Aqida oba concept, enjigiriza gye nakkiriza ntuufu. With such knowledge, muntu wabeera nga alina obumanyi obwo, abeera mwesimbu ku ekyo ky'aba alagiddwa okukola. Omuntu bw'ataba nga ali convinced, buli kiseera abeeramu amatankana. Kati bw'abeeramu amatankana kubanga teyeekakasa kyakola, kyekyo Qur'ani kyeyogerako mu njogera endala, mudhabudhabina, nampawengwa, la ilaha ulai wala ilaha ulai. Tali eno nti mukkiriza aggweredde mu bukkiriza, ate si mutakkiriza nti aggweredde mu butakkiriza. This creates a situation of hypocrisy. Kino kivaamu bwe tuyita obunnanfuusi. Muntu teyeekakasa kintu kyalimu mu njogera ye, mu ndowooza ye, ne mu nkola ye. Tamanyi nti aba akosa objectives, ebiruubirirwa byekyo kye yakkiriza, oba aba takosa. Bantu bangi mubalaba bayinza n'okulinnyalinnya mu madaala gamba ng'oba mu jamaati, naye ne basigala nga balimu olunnanfuusi. N'ayogera kino, wali n'ayogera ekirungi, wano ate ne yeemulugunya ku kino. Ako kabonero akalaga nti neye mwennyini tali convinced, however high ranking he may or she may be, ni bw'aba nga ali ku mutindo gwenkana wa, ne kasita abeeramu olwo olunnanfuusi olutali objective analysis, kiwandiise objective criticism, naye kwegamba nga obunnanfuusi obwo buli based ku fault finding, kunoonya nsobi, tegeera nti he or she is not convinced at heart. Yeesanze bwesanze mu situation nga maybe tasobola kwetaakuluza kugivaamu, kakati n'atandika okuzannya kaadi ezo ez'ekinnanfuusi.
N'olwekyo basis ey'okubeera omwesimbu is to be convinced. Kyenvuva mulaba nti definition eya iman eri nti iman bilqalb, iqrar billisan wa a'mal biljawarih. Ye definition eyekyo kye tuyita al iman, obukkiriza. Nti okubanga your heart is convinced, nekitakomaawo that conviction n'ogyasanguza n'olulimi lwo nti am convinced nti kino kituufu. Ate a'mal bil jawarih, okussa mu nkola n'ebiyungo by'omubiri gwo ekyo ky'okkiririzaamu. Obukkiriza kuviira ddala ku ntobo y'omutima gwo, iman bilqalb. Ate n'oyasanguza amazima ago gwe muli g'omatidde, iqrar billisan. Ate ekyo ky'omaze okwerangirira nti ky'oli n'okiraga mu bikolwa by'ebiyungo byo, a'mal bil jawarih, a sign of total conviction. Below that, wansi w'ekyo obwo si bukkiriza. Ekyokubiri, Allah agambye waman taaba ma'aka, nti obukkiriza buno tebusobola kukunywereramu nga ate tobusuubudde n'obutuusa ku balala. Nti one way of checking your belief, kuba omuntu ayinza okubeera nga ali mystified, nga bamukwata obwongo n'abeera ne status eyo eya iman bilqalbi, iqrar billisan wa amal biljawarih, naye nga actually bamufera n'abeera simply indoctrinated. Excuse me. Naye akamu ku bubonero obulaga nti ky'oliko kituufu, gezaako okukonvinsinga omulala. Gezaako okukonvinsinga omulala. Meaning, kola tabligh, buulirira abalala bajje bakwegatteko. Which shows really that your belief makes sense. Arguments zibeerawo biki n'olaba ddala. This is the conviction. Kubanga oli ajja kuwa challenge. Preaching at times abamu balowooza nti tuba tuyamba oli atali mu jamaati ajja atwegatteko. Naye ng'okusinga tuyamba bwennyini bwaffe okubeera totally convinced. Kubanga oyo atali memba wa jamaati ng'ogezaako okumuyingiza mu jamaati ajja kupozinga such questions, such challenges gwe z'obadde tosobola kwereetera gwe kennyini. Ajja kubuuza ekibuuzo kino, what is its answer? Ekibuuzo kino, what is its answer? Eventually weesanga nga you are actually making your belief more and more strong as you respond to the questions, to the queries, to the requirements of converting another. Nti n'olwekyo gezaako okuba nti naawe ocreating around yourself a group of believers like yourself. Kuba ekirungi ddala bw'oba okifunye tosaana kukyesigaliza wekka.
Step eyokusatu, wala tatghaw. There should be checks and bounds. Wasaana okubaawo obukkiriza bwo okubuteekako limits and checks. Oleme kusukka kigero. Kwegamba your emotions zireme ate kukuwaliriza kusukka nsalo ziwandibadde tosukka. Obukkiriza buli bwe bu overflowinga nti bujjudde ne butandika okuyiika, eryo liba ddalu. That is madness. Kyova olaba Qur'an entukuvu ekubiriza abakkiriza nti kuntum ummatan wasata. Muli abakkiriza abali mu obukkiriza bwammwe buliko checks and boundaries. Buli mu makkati, tebuliimu extremism, tebufuuse buno nalukalala. Kikino Allah kyayogeddeko, wala tatghaw, ate tosukka kigero. Ne aya eri etugambye kuntum ummatan wasata, muli abantu ab'enkamunkamu. Twagiyo wano ekijiddwamu amakulu nti kusukka kigero yeggwe okugezaako ku imposinga your beliefs upon the other by force. Ffenna niwe tubeera abakkiriza, si buli omu nti ali ku ddaala lye erimu eryo. Obukkiriza busingasingana. Oli ayinza okubeera ali ku mutendera gwe ogw'obukkiriza nga gwa waggulu, ng'omulala ali wansiiko. N'olwekyo gwe ekyengera Allah kyakuwadde munno tanasobola kukifuna, tekyetaagisa kukimukakaatikako. Kyova olaba obukkiriza buli omu akubirizibwa okussa mu nkola ku lulwe nga bw'asomeseddwa. Overflow ebiseera ebimu ewaliriza abantu okukaka n'abatali bakkiriza bakole abakkiriza bye bali supposed okukola. Muwulira abanalukalala abamu, simanyi kutooza bantu shahadu ya mpaka, nti omuntu asiramuke lwa mpaka. Kusiramuka si kwa mpaka. Omuntu agetinga convinced n'asiramuka oba n'alekayo. Naye bw'oba osiramuse tegeera nti amateeka g'obusiraamu gakukolako. Awo tuba tuvunaanyizibwa okugamba nti owange golokoka osaale. Tuvunaanyizibwa okugamba nti owange toola mu kkubo lya Mukama Katonda. Tuvunaanyizibwa okugamba nti owange mwezi gwa Ramadhaani gutuuse siiba. Tuwaliriza okugamba nti owange yogera bulungi n'abantu, todda mu kuyombagana, todda mu kulwana, totta, tolimba, tokumpanya, toyenda, tobba, kubanga okkiriza obusiraamu nti amateeka g'obusiraamu galina okukolako. Now, we have to help you, not to impose upon you our will, but simply to remind you of the responsibility you have towards your faith.
eyo ye checks and balances zetulina okola ki okustrikinga in our life. Aya 10:14 egambye wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumu nnaaru, mwewale nnyo situation ey'okwekkiriranya n'aboononefu, nammwe omuliro gujja kubookeramu. Amateeka g'ensi tegaawukana n'amateeka ga mwoyo. Singa omubbi ajja n'ayingira mu nnyumba yo ng'aliko abamunoonya, era bwe bamusanga mu nnyumba yo naye bakwatiramu. Wabeerawo ekibbe kye banoonya ng'oli yakikukuzizza yeetambulira n'agenda, gwe bakwata. Mu mateeka g'ensi n'eŋŋombo egamba birds of same feather do what? Either fly together or flock together. Omuganda n'abeera n'eŋŋombo ng'egamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo. Kati Qur'ani kyeri kukugamba nti tewekkiriranya n'aboononefu, kuba ekiseera ky'ekibonerezo bwe kinaatuuka naawe ojja kugenderamu. Abatakkiriza abasiiba bakutisayizinga obusiraamu basala entotto okukosa obusiraamu bw'osiibamu. Kakati ffe omutima gwo tetumanyi bwe gufaanana. Ekyo kyama kyo ne Katonda wo, oba oli mukkiriza wa ku ntikko tetumanyi. Naye mu bulamu buno bw'ensi akabonero akakulaga nti oli mukkiriza wa ku ntikko amalu bil jawari, bikolwa byo wa ikrari bil lisani, n'okwatuza n'olulimi lwo. Kati by'oyogera we biba nga bifaanagana na bali, ate n'ebikolwa byo nga bifaanagana ne byabali, toyina ngeri gy'ojja kunkonvinsinga nze simple human being nti gw'obadde mutuukirivu nnyo lwakwogera oba lwakukola bikolwa ebifaanana boononefu. Eyo miizaani abantu ffe tetugirina. Ne Katonda agambye nti naye yamanyi buli kimu kyonna n'omutima gw'amanyi bwe gufaanana. Naye weewale, kuba ne mu maaso ge ofaananira ddala na bali. Kyekyo Allah kyagambye nti temwekkiriranya n'abo aboononefu, si kulwa ng'omuliro nammwe gubakomberayo. Wama lakum min duni llahi min awliyaa, awo mujja kwesanga mu bulamu kyokuggyako oba Allah amanyi embeera zammwe, teri mulala agenda kukuwolereza. Ani anaakuwolereza? Bwe bituuka ebiseera by'ekiro, omuntu ali supposed kuyingira nnyumba ye yeebake awumule, naye gw'atambula ekiro, osiiba otaaluuka ekiro, osaatuuka ekiro, ani anaakwogerera nti oyo abadde muntu mulungi nnyo era abadde talina kabi kaakola? Ono mutabanyiwo tiye bunno tumukutte akoze kino nakiri nakiri nakiri, kiro gw'obadde mu nnyumba ye abadde bweru, omwogerere biki nti omwana wange ebyo tabikolanga? Oba olimu amagezi? N'olwekyo olina okwewala situations whereby ojja kulowoolezebwamu ebikyamu. Ne hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam etugambye etya? Etugambye ittaku mawaqi'a dhanni, bwewale okusangibwa mu mbeera ng'ojja kulowoozebwamu bikyamu.
kuli akulowoolezemu ebikyamu. Awo twadisikasingawo nnyo era mutegeerawo bulungi. Allah kyali kutugamba wano. Thumma la tunsarun, mu nkomero ya byonna ojja kwesanga nga tolina buyambi bwonna bw'ojja kufuna. Gwetadde mu situation ewaliriza okubeera counted mu bakyamu. N'olwekyo teri agenda kukuwolereza. Taata bantwala, maama bantwala, otunula butunzi. Nze mbadde neebase gwe obadde bweru, obadde okolayo ki? Aya 10:15 egambye wa akimi salata tarafayi nahari wa zulafa min al-layli. Aya etugambye nti beera mujjumbize ow'essaala ebitundu ebibiri eby'emisana, in the mornings and in the evenings, sabaha wa masaa. Swala ezigwa mu bitundu ebyo ebibiri eby'esswala beera eby'olunaku beera mwesimbu era omujjumbize kuzo. Wazulafa min al-layli, n'ebiseera ebyo ebisembayo eby'ekiro. Wazulufu akiva ekifaananyi nti ebiseera bino ebisembayo ebisonze bwe biti nga obudde bwolekedde okukya, bye tuyita zulufa. Zulufa oyinza okukiyita simple ekitundu. Naye nga kitegeeza ebitundu ebisembayo eby'ekiro. Allah n'atuwa etteeka wano ery'obutonde. Agamba inna alhasanati yudhhibuna as-sayyi'ati. Lyo tteeka lya butonde. Omuntu bw'abanga alina ekibi kyakoze, engeri yokka ey'okusiimuulawo n'okusangulawo n'okugyawo ekibi ekyo kukola kirungi ekikisingako obuzito. Yengeri yokka mu bulamu. Omuntu bw'aba azzizza omusango n'akola ekibi, engeri yokka ey'okukakasa nti omuntu oyo mulongoofu, alongoose kaakati, yeddaabuludde, ali reformed, annahu kad aslaha, nti ye alongoose kukola birungi na butaddira bibi. Lyetteeka ery'obutonde. Kugende mu kitongole ki, eryo lyetteeka ery'obutonde. There is no way, teri ngeri gy'oyiza kubikkirira kibi. Ekibi olina kukisiimuula. Okisiimuulawo otya? Okisangulawo otya? Bil hasanat, n'ebirungi. N'olwekyo Allah tugambye inna alhasanati, ddala ebirungi, yudhhibuna as-sayyi'ati, bye bijjawo ebibi by'oba okoze. Eŋŋombo ekwatako bw'ebanga yali mbi, ti omuntu oyo mubbi, omuntu oyo mulimba, omuntu oyo mukumpanya, nga tolaze bwesigwa, tolaze mazima, tolaze butebenkevu bwa butabba, tolina gw'ojja kumatiza nti tokyabba. Niwe wayitawo emyaka 20 nti ekikolwa ekisembayo kye bakumanyi kye wakola bwali bubbi. Ebyo byonna bye wabba nga tonakwata kubiddiza bannyini byo, tolina proof gy'oyiza kuleeta
nti tokyali mubbi. N'olwekyo ekikolwa ekirungi kikkirize kisangulewo ekibi. Dhalika dhikra lidhakirin, eyo yembuulirira eweebwa abo abakkiririza mu kubuulirirwa. Atakkiririza mu kubuulirirwa fa alayhi, kiri gyali, ate unaasiitaana n'abantu kwenkanawa. Addiinu nasiha, eddiini y'Obusiraamu kubuulirira, kuwa magezi, advice, guidance and help towards virtue, y'eddiini y'Obusiraamu. Nti buli omu ye atambuza Obusiraamu ng'ali within guidelines ey'okubuulirirwa, admonitions, advices and guidelines. Olwekyo embuulirira eyo egasa oyo ali ready okubuulirirwa. Aya 10:16 tugambye wasbir. Naye ebintu bino ebyobukkiriza byetaagamu obukwata mpola. Fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, era beera mumativu nti ye Allah tafafaaganya mbeera ya muntu akola ebirungi. Abakola ebikolwa ebirungi tolowooza nti bafiirwa, eventually ebirungi byabwe bibaviiramu ebyengera, bibaviiramu success. Naye olina okusabala, beera mugumiikiriza, kubanga okupapa buli kiseera bugubugu si muliro. Okupapa kwonoona, ng'omuzungu wagamba haste makes waste. N'olwekyo ebintu bingi ebikwatagana n'eddiini byetaagamu obuntu bulamu, obukkakkamu, obugumiikiriza n'obukwata mpola. That way you will be successful. Salaam alaikum.